Simpuga Nsamba alabye takyalina lugendo bw'atyo ne yeesitula n'omumpembe we Honorable Sseggona ono kali amaggwa ne beereeta ne beekomyawo ewa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oyinza okumbuuza nti bazze kima ki? Mbu bazze kwetonda, bazze kuddamu kuteeseganya nga Ssaabasumba we yabakuutidde. Naye tumanyi nti Pulezidenti ayinza okuluma mu bigambo bye bye yatusuubiza n'atutegeeza nti ono namugamba akole kino ne kino, wabula Mathias Mpuuga Nsamba ffe tukiyinza omugamba kiri kimu, kola ekituufu ekyakusabibwa ekyakugambibwa kikole, gojja kulaba buli kimu nga kyetwala kyokka, kubanga ffe tugambye ebigambo tubikubuulidde tukutegeezezza. Kiri gy'oli okukola ekyamagezi go kye gakugamba, era kiri gy'oli okubaako enkwata gye weekwata ne weegattako. Ne bw'ona alowooza nti bannayuganda bagenda kuddaawo bagambe maama Mpuuga waffe, maama Mpuuga waffe mwamututte, mukwano gwange, muganda wange. Twongera okujjukiza n'okutegeeza Mathias tewakyali ayina obwo obudde, tewakyali ayina ebyo ebirowoozo. Bannayuganda kati gwe baakusiimuula mu pulogulaamu zaabwe, twatambula twayitawo. Era twongera okutegeeza Mathias Mpuuga Nsamba nti byonna by'okoze ojja byejjusa gwe nga ggwe omuntu, wabula si bannayuganda. Era nga twongera okugamba baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna nti Mpuuga by'akola abikola ye ng'omuntu, tabikola ku lwa bannayuganda, tabikola ku lwa ggwanga. Just ye ng'omuntu nabigendererwa bye. Ffe tulina okukkiriza nti tutambulira ddala wamu, era tulina okukkiriza nti tujja kufuna eggwanga gye twetaaga, era tulina okukkiriza nti tutambulira ddala okutuuka ku kinyusi ky'ekigendererwa kyaffe. Abatalina bigendererwa tebajja kwezibika mu kkubo lyaffe, ffe tusirike tuleme okutambula. Batula mu assessment mu makaage gali awo ng'ogenda ekijja bwemi. N'abo ab'ebitiibwa ne ba MP ba Sseggona ne bafuna meeting ya ssaawa 3 ne bagamba tukoze tutya. Kati waliwo omutaka wa Lusimbi yayimirira, wuliriza bulungi, omutaka wa Lusimbi yayimirira mu meeting eyo. Kati ono agampa sijja kwogera yagampa kuba amawulire nga n'abagamba naye ddala Mpuuga bw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi essaawa zino kinaakwatayo. Ekyokubiri, Kyagulanyi ndaba kwa Lusimbi yababuulira abazima Kyagulanyi obuzibu bwe buli ku ki? Ku zino ssente abantu bwe wayiseeyo bo bagamba ki? Abantu baakigula oba tebaakigula? Ti abantu baakitegeera. Mpuuga n'anyuma, era bwe nayiseeko mu kibuga awo ebitundu ebimu bangobye, era n'abantu bange abasinga abamu beekyaye. Omutaka wa Lusimbi n'abagamba nga bwe nkyogeddeko mu public, nsaba omutaka w'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule n'omutaka w'ekika ky'Engabi bakwatagane mu boogere, basabe ow'Embogo kuba mukwano nnyo gwa Bobby, bamusisinkane. Era omu waliwo omulala gwe baajulize yali President waliwo omukolo gw'omutaka gwe yaliko gw'embaga, Eddi Mutwe Owengo ne bagamba naye mwogereko naye. Sseggona kuba ne babagamba muli beetegefu otandika ekibiina, era wamu ne bamugamba naye waliwo kyengenda okugamba, waliwo bannabyabufuzi botalina ttambula nabo. Ku bannabyabufuzi abo manyi gwe baali boogera ku Abedi Bwanika, ne bagamba oyo ekintu akivuze speed akusudde. Kaakati olunaku lw'eggulo ow'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule nga basisinkana n'oli Nsamba n'omulala nga bagamba tukoze tutyo ofuna Bobi Wine. Ow'Embogo ng'abagamba Bobi Wine ensonga eno nga yakagwawo najja nenjogerako nga nange sinnagitegeera, era ne ŋŋamba lwaki mwekuba, lwaki mweruma, nagenda okulaba ng'ekintu kinene era gye kiggweera walala nnyo. Nagamba gwe oba olaba ne Ssaabasumba n'atajja, kubanga Ssaabasumba yabagamba nze sigenda kusoma misa.
Ssaabasumba obutagaana kuba mu ekereziya ffe tetusibira bantu bweru 8,000 sister 8 ekifuba kino banzijanjabe mu miransanafu kifuba kimbeera bubi nnyo mpewo n'ogamba n'oli obulumi oyo sister Rose Michael musabire Katonda amuwe obulamu alinga mama Namu sister Rose Michael mumusabire Mukama amuwe obulamu amuwangaaze kaakati wuliriza bulungi Ssaabasumba n'agamba nedda nze sigenda biyingiramu kubanga olaba basaaseredooti aba bamumira nsanafu mu basaaseredooti waliwo bamumira nsanafu bagamba eyo dayirema ya miliyoni zino nedda bafaadha bagaana okugenda ekitovu waliyo bamunaana negwe omanyi mpuuga bafaadha ababadde bamukkiririzaamu nze omanyi abasaaseredooti abankubiranga amasimu ng'ekintu kya mpuuga kyakatandika nga bo balaba bwagera n'awaayo ku kyaki ne baatuka ne bagamba eno kiriwo ekiti omukristu n'ava ojooko n'awandiika ebbaluwa n'agitwala ewa Ssaabasumba ne bishopu w'e Masaka Severus Jumba n'agamba sijja bigendamu bishopu w'e Masaka n'agamba sigenda bigendamu Mpuuga yatuuka wali ng'amanya ki bishop ajja ne bamugamba musenyo oli agenda okusebayiga yagenda okusoma n'akindya ne beetakula n'abedi akubira obusimu bishop w'e Masaka ekereziya tetambulira ku muntu tebabalimba ekereziya ina dogoma bano ba sister Rose Mike ebintu bino babisoma bi dogmatic teaching of the Catholic Church bintu ebitabo mbina wano wizoloza bya kusaaga eno gano ge mateeka agafuga ekereziya agatwala ekereziya mukambi balage wizoloza eno bagita Second Vatican Council eno nekirabo nakifunira mu seminariyo era wano olaba kuliko seminarian Katongole Julius kicho dogmatic gano mateeka g'ekereziya nga ina Sacrosanctum Concilium Intermegafrica Lumen Gentium gali wana amateeka babikula ne baga Mpuuga kozi constitution egamba etya Catholic Church wano bishop togenda bishop tokola bwoti ogirabye kicho gago Vatican Council Second Vatican Council biri wana ebitabo byange embeera nambalaga ekirala kino ate kino okirabye bitabo bikadde tubikuba tugamba wano Mpuuga ne bwakola ate tayitawo Mpuuga ekintu ne kimutabukako kati mu meeting abataka gye baatwa ne baga Segona n'ayimirira Segona bw'ayimirira nga mutaseka n'agamba nze bannange ndi wa NUP kizo bagaana ekifo nkyagala eky'obubaka Mpuuga nyimiridde naye nga muganda wange era byenjogedde wali ebisinga bibadde bya bulimba goge mazima kubanga sente tezayisibwa mu mateeka mu meeting eyo Segona ne bamubuuza ye n'agamba ne batandika ekibiina ekipya ye Nuupu gy'akyalaba omuwanguza olaba basajja bano mbu Nuupu gy'alaba omuwanguza Segona n'asaba abataka n'abagamba mu abasa okugira Kyagulanyi era mwalaba emboozi eyo Nambeshe yagyogerako ennaku ezo tuli mu kulaba abo tweseganya biki ensonga si ya kuteeseganya ya miliyoni 5 tuzimbe amateeka g'ekibiina tuzimbe ekintu ng'abantu be bakama baffe miliyoni 5 gwe weebuze Mpuuga sente ziyasaasaanyiza zonna ezo billboards amazzi kuliko Mpuuga batuuse Masaka aliisizza abantu ebirango bibadde bikubibwa ku ma TV
media stations buli emu bajiwadde milioni 3 genda Masakaawo. Mpuuga n'atuuka bana ne basasula abantu emitwalo 5 okubeera mu Faith Arena ekitovu. N'addaabiriza toilets zonna eziri awo. Mpuuga bamukaaku badde bamukuba ssente. Kuba baategeera aziina bamabikke. Tikakati mukama ffe omanyi tugende tukunga ab'ebusoga. Tugende tukungewa budget nga ssente zifuluma. Mpuuga kiki kye yatundayo muwa ssente ezo. Era mmwe mulowooza Bobi Wine lwaki? Mulowooza tamanyi byama birala Mpuuga byamukola. Byabakoze nga bannayuganda. Mpuuga aba bavubuka baali ba training. Abali mu tubonyaabonya bonna ke kakundi. Gye myaka egyava Makerere boolaba abatandise okuvoola pulezidenti. Ke kabondo ke kamugoloza lwaki ke kabondo ako? Lwaki? Ke kaagala osuula obwakabaka. Suubi group. Era Nambooze njagala kwebaza mukyala gwe. Bagenda kukuba walabe Kasibanta atandise propaganda. Bakubona lebo Nambooze kubanga ayimiridde n'abantu. Bano Sseggona n'akabinja kaabwe tebabatiisa. Oyo Sseggona n'akabinja ke tebabatiisa. Oyo Sseggona mumuleke ali mu kwesirwaza. Adde eno bwatamatama. Era nakubira Yudamani. We namalo mukuba wano uliriza kambawe message. Nasonyiwa akantu kano kantawanya nnyo. Kakati bwe mmala okwogera wano ku Yudamani n'ensijayo ebifaananyi bye ne gye nvudde waabwe ne Bobby omenze Katongola abo ababakasi batya ne bwaba mukulembeza ki nkugamba era abambadde Katongole kino kye twogerereko ono mutukubire naye kale nsonga ya bannayuganda nti kale kakati Yudamani oyo yali mukwano gwange waliwo omubaka yamunnyungako. Yudamani nga mpulira vidiyo bwe yayogera nga nsikayo ebitabo byange nga sajja ono atumanyidde nnyo nga nzija nkola vidiyo. Kakati bwe mmala okukola vidiyo musabula neno nenkuba ngenda nzijayo munaanansi gwange nnywa nusako nalya na kikomando ngenda okuzzaako WhatsApp nga naddeko sebo gy'oli soka nenkwata mu maaso nkebirako ennamba yeye Mutyeni eriko Arts and Entertainment nengambe ennamba eno yaani Arts and Entertainment nenkebera mu namba z'ababaka kuba nali nina ya Airtel nga ya Dr. Yudamani nebuga sebo gyendi naawe wange nange wange nemugamba ate owuwo okuki nga sikitegedde honorable byeyogedde obyerabidde nemuga honorable wakunamye dda ganange bino bye tulimu bya ddala nanja akunoonyako nga honorable siriimu kuba abasajja bano bampuuga bagezi basobola okuyita mu kiyaga ne bagaa akasajja kano tukamaliriza temulaba abaana bwe baalya tuyabake ayi mukulembeze azze wano akalulu kaakaggwa keayi mukulembeze ng'alaga ebintu otunulira Sky Soldier. Nze olunaku lwe nalaba Sky Soldier ng'avudde mu mukama we Sseggirinya ningamba omwana oyo
Sky Soldier somubuuzo oyimirira n'empuugawo muli eno mu office z'abamongi nsonga kinga tagiina. Abantu bayamba Sky Soldier mu diaspora. Abantu bayimirira ne Sky Soldier naye abaana baali abo ba ekerapidi semaisima. Abaana baali akasente. Abaana bajjanga ebigendwa byabwe ebyo era mubeegendereze. Era tiimu nene naddala yagende wali eni skini. Nze nabibanyumisanga muloza ndi mu katemba. Obwana bu Sky Soldier ne babusasulanga butuvume. Nga njogera nno ku mpuuga. Nze yasooka omukuba. Tebalimba. Nze yasooka okuba mpuuga. Ne munvuma. Ne muvuma Katongole. Ne mbaganda Katongole. Ne mbagamba mpuuga. Jabatwala walala. Ne basasula ba Sky Soldier ne bavuma Katongole. Ne bamupangira buli kimu. Nze Katongole ne mbagamba mmwe mulimbuulira. Era ne basaba Patricia Sewungu. Nga be basasula abaana bankube. Oyo Patricia Sewungu. Ne kati mulaba abanja ne Kabaka. Omanyi ffe nze musajja mu Katuliki. Staros Mike akimanyi. Ffe mu Katuliki tusonyiwa. Nabadde eyo Staros Mike kankulage ekitabo kino. Alo mukyale yakimpadde ndi mu kisoma kya Purgatory. Kankireete. Kakati Sister Rose Mike akabinja ka Matensi Mpuuga Nsamba kalina enteekateeka ennyingi naye twongera bajjukiza n'obategeeza nti zonna tujja kuziggalawo. Kuliko ebifaananyi nosobola okweyanga ne maama waali mu kyalo nga Mukatuliki ng'asobola okweŋŋamba Katongole maama gwe teeka wano essaala zino ziweereze maama kubanga si byange baabimpa bigaba kano ka read me out by Father Paul bino nakatwalako ne wa president kuba yampa sapule ya president nampa sapule ya Babi chairman Nyanzi n'abalo mukyalo mwegayirizi n'ebitwalayo n'embibawa era prayer warrior ensonga ya Mpuuga bwe yagwawo nangamba Katongole tukoze tutya ne tugenda mu dry ekisibo kye bayita dry mukimanyi onywa mazzi ne tusiba nayo temwegayidi temugaana kusaba pamukawa musabe abantu bangi babawalanye ku mirimo abantu mu family ne babawalana mwina amataka gammwe oluganda naleetawo embeera biki mwegayirire Katonda mukuba amavi abakulowoleza okufa tubyocha mu linnya lya Mukama Yesu Kristo abakulowoleza okudda emabega tubyocha mu linnya lya Mukama Yesu Kristo okwate sapule nibo batoli mu Katuliki saba musabayo Katonda ajja kuwuliriza neffe mu Bukatuliki tulina amaanyi nyaffe Bikira Maria omuzadde omukuumi nze ekifaananyi kibeerawo wensula sapule tugisome divine mercy namwe ebintu ebimu bambi bagambe ntya mu bitegeere kubanga abantu temunategeera we tuli bwe mutaasabe nze abasajja nze natukako ekiseera nenne ekyawo nga banno be bakulwana nga banno babasasudde naye nga ngamba siina buzibu Katongole nzija nenjogera ensonga zange ne bakulwana oli naafubutuka eno nenga ekinkubisa kisiina kifo mu Nuupu nenga abasinga mbadde nsokisaba kuba nkigwanira mbaddewo nasoma nene ngamba ebyo kambireke oli naakulwana akola bukozi mirimo lwakuba Katongole waali nenkutama wansi nenkuba amavi nengamba Katonda w'eggulu yimuka Mukama ndi musajja mukkiriza nasalawo
nali ngenda kuweereza ng'omusaaseredoti nenga mukama kanveeyo ne mukama abantu bano abansitukukiddemu okunzikakkanya ani abatuma aga Katonda muggulu abamu baggwera bagenze wali eni skin kulya ssente abala ne bajja kati mwabalaba ba Sky Soldier ne bakwasi video ne bavuma bali luddawa Katonda talyanguzi mikwano gyange zizino fiat to the will of the eternal Father oziraba zine sala ekati Angelus mu Bukatuliki tulina Angelus the angel of the Lord declared unto Mary gisome eina kyekuzuukusa mu bulamu bwo okwekwasa nnyaffe Bikira Maria. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. No soma eri Mary, Angelus, ogisome. Munakolerera eggulu kubanga tomanye enkyoyinza okuweta. Ne bw'onaafa olagawa byonna obikoze. Kati waliwo omudaali gwa St. Benedict bibino byonna babimbina. Kambalageko mwe mulowooza musaaga kambalageko ono mukyala banne mukama nti lusa akuwangaaza kambalage ku muzigo gwava e Roma ogw'abatuukirivu byonna yabindeetera oye mumiransana kaakati oyina ekizibu oyina gy'oli wabula omwana kati eno bagita holy water salt guno omusigo omugundi omunyu ogulabi holy salt bagumpeereza guno obulaba eno muzigo Roma ono omutuukirivu mulaba kati guno gwa St. Benedict Matias Mpuga nsamba n'akabinjako tetulina budde bwammwe wabula mwewummuzeeko mufune ku mazzi munyweko mufune n'ebyokukola ebirala. Bannayuganda baazibuka amaaso babyeyambula.